Ebipya bibino bizuuse ku nfa ya Richard. Mujjukira Richard Munange yakubibwa amasasi we baali balumbye Pastor Rosias Bujinga alyoka asimattuke. Munange kaakati baleese bwino ku biki ebiyinza okuba nti naate byaviirako Richard ono okuba nti naate ava mu bulamu bw'ensi eno. Okusinziira ku katambi kano mukwano oyinza okugamba nti no tuli mu kutema mugambo. Agambye nti nno Pastor Rosias Bujingo kw'ossa ne Susan Makula mbo bayina kye bamanyi. Katukuwa akatambi kano. Nvuddeyo okuba nga ndeeta lipooti bannayuganda bangi bafa nga tebalinaako bwogerero nga tebalinaako ani agenda bayamba era lipooti ne zifiirayo. Omukulu Richard Muumuuza yafa, yali mukozi wa Bujingo nga wa SFC, yali mukuumi we yafa. Kibagamba nti yafa masasi. Okuva olwo poliisi ya Uganda netavayo kuwa bannansi lipooti ntuufu ani yatta Richard era lwaki yamutta nekibulira awo mpaka kati. Naye pulezidenti manyi ekiseera nga kituuse nti abantu nga Bujingo ebibuuzo bijja kubaawo era bajja kuddamu ebibuuzo bino era balivunaanibwa. Katandike ne Richard okunoonyereza okwange kwe nakola oba kwe nakoze. Richard yali mukozi wa SFC. Bwe yali omukozi wa SFC yadiployingibwa ewa Bujingo. Ne mu kudiployingibwa ewa Bujingo teyabudiployingibwayo gavumenti. Yadiployingibwayo abamu ku mikwano gya Bujingo abali mu magye. Richard n'atwalwayo. Era bwe yali ewa Bujingo ng'akuuma teyali tali ku musaala gwa gavumenti, yali ku musaala gwa Bujingo. Richard yalina ennyumba gy'apangisa n'omukazi n'abaana. Richard yo nga tannagenda wa Bujingo yali asabira wa Kayanja era gye yali akuuma. Bwe yagira n'avaayo n'atwalibwa ewa Bujingo. Richard oyo yali asula Seguku opposite Doctors Clinic ng'alina abaana abakulu ddala, I think baali 3 n'omukyala, n'abeererayo eddala ebbanga. Mu biseera nga Richard yasemberedde okuttibwa, Richard yasengulwa nga bamukaka nti vaayo eyo wala osembere wano kumpi ne muzeeyi. Ne bamuteeka okkubo lye Namuŋŋoona eriva ku housing eriva wali ku munaku waliwo ekkubo erivaawo ku munaku nga wali bajja bye bayita parking. Nali nno ne kijja nkikonekiti nga kiri kyambuka ku housing kino n'okkirira n'okukolansi ku kiva Nansana opposite awo waliwo ekikomera we yasulanga. Richard we yateekebwa, mukazi we n'aweebwa akafo ku Kanani n'ateekawo ka kioski n'ateekamu firiigi ng'etunda ebyokunywa omuli omunaanansi, obutunda, bujuyisi, busoda okuguza abasabi. Pulaani eyo yonna yakolebwa ng'esembeza Richard kumpi kumuteeka mu tageti. Richard yabeera awo ebbanga teryawera wadde emyezi 3. Mukazi wa Richard yali lubuto. Mukyala Makula mu pulaani gye baali bakoze ne basitula mukazi wa Richard ne bamutwala ewuwe. Be baamutwala ewuwe mbwazaalira ewuwe. Mukyala Makula Susan muninkini wa Bujingo n'akwata ekkubo n'agenda ku ssomero. Abaana ba Richard gye baali mu kisulo n'abajjayo mu kuwummula nabo n'abateeka ewuwe. Omukazi yazaala naye omukazi yasigala wali wa Susan. Naye omukazi yalina baganda be. Richard n'atandika okugamba nti asulenge Namayumba ewa mukulu Bujingo. Ng'olwo ennyumba eno gy'asulamu gye bampangisiza wano ng'agisulamu bbalirirwe.
weebuuzeemu bw'abanga Richard yawerekeranga Bugingo paka Namayumba ye yakomanga waatya. Muka Richard n'ateekebwa Namayumba n'abaana ne bajjibwa ku ssomero ne bateekebwa ewali Namayumba. Richard ono atandika okusenguka ng'asulayo ebiseera ebisinga Namayumba, naye ekyo kyonna kyakolebwa okumuteeka mu pulaani emutta. Bwe bwakeera ku makya ne babreakinga mukulu Gashumba yali ku NBS ku program Barometer n'abreakinga amawulire nti Richard afudde, mbu Bugingo bamukubye amasasi. Richard yo nga tannafa waliwo omukozi gwe bayitanga Simon Wachi ye yali akulira security ey'oku Soroti ne ku Kananirandi. Mu bbanga ya myezi nga 6 kwena Simon yo yali agobeddwa. Security ye oba kampani eyayitibwanga SWAT n'eraga nti eggibwako omulimu, bigenda kudda under Richard n'omulala Simon. Waliwo Simon omulala era ne balaga nti Kabwanango ne Simon Wachi. Amawulire bagambreakinga nti Bugingo akubiddwa amasasi. Omukulu Simon Wachi yali bunnamwaya olunaku olwo n'obudde obwo, yali bunnamwaya ng'alina waatudde. Simon ne yeefuula abadde takimanyi. DPC Wewandegeya n'amukubira essimu n'amugamba mbu mukama we bamukubye amasasi. Amangu ago Simon n'avuga emmotoka n'adduka mpaka Mulago. Eyamutegeeza saamumanya ti mukama we ali Mulago. N'ajjawo emmotoka Bugingo gyali alimu eriko Praised God eyali eya white Lexus. N'adduka n'agijjawo n'agikweka. Emmotoka y'emu eyo Bugingo gy'avuga baagikyusa kkala, baagifuya ne bagikyusa kkala, teriko namba plate kati. Simon yali agobeddwa ku Soroti n'okubanga security agijjeeko ye yadduka emisinde mu budde obwo mu second season n'ajjawo emmotoka Mulago n'agitwala n'agikweka. N'ajjako Bugingo ebisumuluzo. Bugingo n'amwesiga omukozi gwe yali yagobedda nga ne ba Simon bali abalala weebali, ne babbawo emmotoka ne bagitwala ne bagikweka etaaliko biwundu. Eyo yonna tujja tuukayo. Bugingo alina short media ekwata live, streaminga live buli mu kintu kyonna ekiba mu ggwanga. Olunaku lwe bakuba Kirumira amasasi, Muhammad Kirumira, twali 40 nga live unit etwalibwa 40 ku mikolo gya Kamba Igulu we 40 naliko. Baatukubira tukomawo nga tunatera otuuka Mbende bagamba Kirumira bamukubye amasasi. Twafuga emmotoka twagenda okutuuka e Busega we baakubira Kirumira amasasi. Emmotoka eyasooka yali Mwami Solomon nga ne Mwami Museveni yakatuukawo kwe kuteekako live unit. We baakubira Mwami Bugingo amasasi wagamba Mwami Mutebi nannyini field Robert Mutebi asula Nansana wali ku Kidde Nabweru. Omwami avuga Mwami Mutebi nga bagenda mu live gundi ezo Bunyasi Peter wasula tewaweza kilomita 2 kutuuka ku Soroti. Ekiraga nti baali bategedde amawulire ago Bunyasi Peter yali asobola okudduka n'ano n'ebintu ebyuma ku Soroti ne Mutebi n'ava Nansana okuva Nansana mpaka tewaweza kilomita 3 ne bajja ku scene ne bastreaminga live tebaakikola. Tebaakikola. Tuli fenna kwata we tukomye tugenda kutambula mpola mpaka ku Mutemu mpola.
sharinga video etuuke polisi ya Uganda ne government etunnyonnyole ku intelligence jeina yabulwa omutemu njijja. Subscribing, liking, leka obaka bwawo mu comment section. Munange ekyokuba nti no balumbye oba bavumye omwana wa Zubeda kyogeza abantu abenjawulo ku mutimbagano. Kakati twagala tubere nga ate tukuwa Shadia. Ye Shadia agambye nti nanenya Zubeda okuba nti nate omwana yamujje mu ggala. Leka tubere nga atukuwa katambi. Mugende mulabe kye bakoze omwana wa Zubeda. Nsana bagambe no internet kastoba ngojjayo omutwe guno oyogera. Oba sound zokola zitrendinga zitya, oba ensi ezaagala etya. Tebaliiko ebyo. Genda we ba recordings omwana wa Zubeda nga bagenda ku kisaawe. Olabe kye bamukoze. Kijja kukuwa buwe ekyokola. Abaana ba. Mama nze. Ndinayo no mwala simanyi police wa Bobby nalabi yakoze video nagiseeko mbo mwana wa Zubeda afana na sendi. Abana bavumye omwana w'omukazi. Abana bavumye omwana. Abana bawana temulina kisa. Nze mbadde ndowooza balala temubavuma. Ne muvuma n'omwana omuto. Ne muvuma n'omwana omuto. Subhanallah. Simanyi nasomera kine ne mama w'omwana yamutadde mu kamera. Nenga sikiwa nti ye yamutadde wo just yabadde ayita buyisi na mwana we kati bana baagala amawulire bone bamu recording. Nenga kituufu mwana wo bamuli mu kuvuma mwana wa muntu mulala. Naye wuwe. Nzijukira nga bamupost nze nga alina birthday. Naye mwana afana na taata we. Omwana afana na taata we. Njagala kukebera namba yono omukulu abatambula bonona amanya g'abantu. Ali mukungamba nti bamuwadde ssente. Ali mukungamba mbu omuntu gwenyomba naye ku internet ye yamuwadde ssente mbwa afulumye eyo video. Wano gwenayombye naye ye namba ayo. Kyovola banakukolede video namba ayo naye kugamba kamwa kabikasa siroganga. Kati buli alina awulira nti ayagala kunkanga ali mukuyitira mugwe nti gwe oli mukuyomba wayombye naye. Gwe yavuddeyo ne weeyanika mu lwatu. Nakugambye omuntu mulala ajja kunkola ekintu agire mu linnya lyo nti nambwayo. Nono naye rajidde mu linnya lyo. Awoza nti wamuwadde ssente. Ate nga sirina bwe nawakana kuba gwe yakingambye maaso ku maaso. Senga Asidi Wuuna alese bwino ku ki ekyayawula Crystal Panda kwossa munange ne Bruno Okay. Mada muli mutya mwe abebase muzukuke waliwo gano amawulire amalungi. Omwana muwala Tracy Melon ayimbanga ennyonza waliwo omugagga gwe yawoomere eyasiimye amuyiyemu emmotoka kapyatampya eriko ne personalized number plate naye waliwo atakisanyukidde. Zahara Toto si musanyufu wadde n'akamu n'akatayito because apparently that same man gifted Zahara Toto the Benz. Actually, that is why she's a DJ there. That man is also the money that is separated. That is separated Crystal Panda and Bruno Kegamba and ye. Era that man, there is another celebrity couple. Let me keep quiet because they are my friends. Na yenga Tracy Melon is Zahara Toto simu sanyuf. Nakamu nakataito. Era. Ate Zahara Toto mutambuza agenda kulogaga amahipu. Orabora ndabaho naye mama sebo. Ngoli mujozi. Gwe sebo. Ngoli mujoze bisinga unenda bibaletera mu party. Honorable Nyombi Tembo munange naye kati omutimbagano atandise okugukozesa okitegeera. Wuuno nno ayina akatambi kavuddeyo n'abeera nga ate ateeka akumutimbagano. Olumu anti mwogera mweta ba content creators naye ffe twabagambye tujja kubanga yogera obana nampita content creator please don't njogere byange but this content kakati olalo njagala tuve kubiri olusi mundaba kubina ebyaregulator nenjogera ku stories zange ez'omukyalo nenjogera ku biki n'olwaliro tugende ku light note really
Mbera mu Kampala mu olumu nga nyinyuse bukyali nga bamanyi emirimu gye tukola gistressinga nnyo nayagala ogende ku mazina. What happened to the dance? Young people, tell me. Mwina inbox yange, inbox me. What happened to the dance? Kubanga buli lwe nfunamu ekyoyoyo nengendako mu mazina kyendaba sikitegeera. Am I outdated? Sikyamanyi kigenda mu maaso? You tell me. Okay, olumu abanvuma mujja biteeka wali mu nvume naye mikwano gyange mwe mumbulire mu inbox to exchanging. You see, we don't grow old, but never twagala okuba to move with the times. Ate era mumanyi nti when I go on the dance floor olumu liyala have challenged you nimbalaba nga muweekeera. And I don't know you people. Temukyazina mazina. Bwete tambule wadde mulabi mulungi olakwekumira ku Newspark channel kankusobere ngo subscribinga o likinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi, weeraba.